Omuyimbi Gravity omutujju alimiddwa okwogerako eri abakungubazi olukutte akazindaalo we kati amaziga ne gatandika omuyitamu. Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akubirizza abantu okwetanira okubanga beekebeza akawuka akaleeta mukenenya. Honorable Shamim Malende aliko byalambuludde naddala ebikwata ku basibe abaffe abali mu kkomera. Ate ye Bajo Events avuddeyo okulambulula ensonga ya mukulu David Rutale era n'amuvuma obusiru nti talaba nsonga lwaki yali yeetonda. Byonna wano eno ojja kubanga obifuna. Ate abavubuka abaagala okuwasa babawadde amagezi era ndowooza gano moja kubanga mugatwala mwenna wano ku NCK TV era wobanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereefu ffe tuba nabyo era tuba tubikutuusaako. Akatandike n'omuyimbi Gravity omutujju bambi ali photopotro omukungubagira mama we nabagambye nti okuziika kujja kuba kwankya naye ng'olunaku olwaleero babaddeko mu kkanisa okubanga basabira omwoyo gwa mama we. Naye olukutte akazindaalo ayogereko eri abakungubazi bambi alemeddwa ng'amaziga gamuyitamu era muganda we w'obuwala yasobodde okubanga ayogerako eri abantu. Munatusonyiwa kituzeewo naye twagala okubeebaza mwebale tubeererawo tusiimira ddala byonna byemutukoledde mubeeredde mu mama waffe mumutukuumidde kuba ebiseera ebisinga tubadde tetubeera wano eno nga tubeera eri Kampala olw'ebintu ebimu bye tubadde tukwasaganya e Kampala ne mumubeererawo ne mumukuuma ne mumutulabirira. Tubeebaza ng'ekyalo kya Nyantabomba tubeebaliza ddala tusiimidde ddala byonna bye mutukoledde. Mwebalire ddala mwebalira mutuwoze ebbanja okubanga musobodde otubeererawo. Tubadde ne tuwangaalira ku kyalo kino naye nga maama atugamba mumwagala nnyo naffe nga gye tuli mutusabira. Tusiimira ddala abantu ba Nyantabomba. Wattu basoose mugumyagumya awo nno neyewombawomba n'alyoka ayogerako. Ate ye Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avuddeyo okubanga akubiriza Abannayuganda mwena gye muli. Agambye nti kirungi nnyo omuntu kumanya status ye nga waayimiridde nti obulwadde buno abantu abamu balina eŋŋombe egamba mbu kati bwafuukanga omusujja naye agamba nti omuntu asaanidde okubanga yeekebeza mangu n'olema okubanga ate oleka obulwadde okukunyiikira. Ate ye siriimu mubi nnyo kubanga ogenda okumanya nti omulina kumpi ng'ogenda kufa. N'olwekyo ekisinga obukulu endwadde endala omusujja gw'ensiri gw'ogumanya mangu bagukukwata mu nnaku 2 ng'otegedde nti oli mulwadde naye siriimu olwawo okumanya. Kaakati ate ennaku zino olw'okuba waliwo eddagala abantu abalwadde bangi tetubalaba nti nno balwadde. Oyinza okulaba omusajja ng'anyirira naye nga mulwadde. Oyinza okulaba omukazi ng'anyirira naye nga mulwadde. Ekitegeeza nti omuntu omugezigezi ow'omulembe omutebi asaana neyeekebeza n'amanya bw'ayimiridde. Mwe abaana abawala abali mu mugongo gwange abasajja bagambe bagende babakebere oba mugende nabo mwimbi babakebere tonegere bwe muyimiridde. Temubatya kubagamba nti bagende batukebere. Oli bw'asanga nga mulwadde si enkomerero y'ensi kati eddagala weeriri era bw'okozesa eddagala ng'abasawo bwe bagamba obulwadde obeera nabwo n'okola emirimu. Kati abakyala n'okuzaala bazaala abaana ne babazaala bo nga tebalina siriimu ate nga abakyala bo balina siriimu. Eddagala lyonna weeriri. Kale kirungi nnyo bwe tufuna abatwegattako nga Ked Foundation mu kulwanyisa obulwadde buno obwa mukenenya. Bwa bulabe nnyo
amaka mangi nnyo agaafaamu taata ne maama abaana nga bato ate nga abaana nabo balwadde abaana nabo ne bafa era mu bitundu ebimu ogendayo ng'ennyumba baaziggala olwa siriimu. Awo nno si byakuzannya. Awo nno tusanyuse nnyo okwaniriza munnaffe ono ate nga ali ne muwala we ono Angela Enjo Kedi. Awo nno twagala ekibiina kikule bulungi, tukole kaweefube, tugobe Mukenenya wano, era twagala kugoba wano Mukenenya 2-3 wabula emyaka 6 gyokka. Kakati emyaka 6 mitono nnyo, mmwe mbalaba muli bato nnyo, mujja kuba mukyali bavubuka nga siriimu tumugobye. Olwo bye mwagala bye mulikola. Naye nga kaweefube kakati mumuliko kati leero. Awo nno kikulu nnyo tukwaniriza, era abanaasobola okudduka tujja kubaniriza enkya ku makya, ate bwe tunaamala okudduka tujja kuba tulina kaweefube ono w'okulwanyisa Mukenenya. Munnaffe bw'anaabazze nga tukoze naye empapula zonna ezituteeka mu mukago nga tukola kaweefube nga siriimu tumugoba. Wangaala. Wangaala kubanga bw'ona siriimu oba owangadde. Oyo ye Katikiro Charles Peter Mayiga, kansuubire nti obubaka bwe butuuse buli wamu oba butuuse ku oyo asaanidde okuba ng'abuuliriza. Ate ye Honorable Shamim Malende, ono nga ye mubaka omukyala w'e Kampala era nga munnamateeka w'abasibe naddala bannakibiina kya NUP, avuddeyo n'alambula ku nsonga abadde abuuziddwa ku bintu bino abaddeko eyo, abadde agenzeeko mu ssinzizo limu nga waliwo emikolo gy'agenza okwatendinga. Buli wabeerawo okunoonyereza tulabye nga waliwo abasaddaakibwa ate abakwatibwako ensonga bennyini abakulu ne balekebwayo. Looza ffe tugamba nti kino kye kimu ku ebyo eno mu situations ze tulabye nti waliwo okulagajjala ekiterezi, naye ate abali mu kaduukulu kati essaawa eno ate si be bokka abavunaanibwa. Kabe Kasinja abalekeddwa ebweru ba ministers baliko responsible. So obuzibu obuliwo kwe kuba nti palamenti ffe tuba tukoze ripooti tufunye ng'okusomozebwa nti okuteeka mu nkola okwa ripooti kulina kukolebwa executive bwebanga terina will na kwagala kuteeka mu nkola ekyo palamenti kyesazeewo mu ripooti yakyo oba resolution ya palamenti, awo buli kintu kiyimirira. N'olwekyo tulina okugenda mu maaso ne tukwestioninga executive yennyini nga n'agitwala naye yennyini tumutaddemu, kubanga yes kituufu ba ministers twagala bakwatibwe, naye bwe tumala okubakwata ate nabo balope mukama waabwe waggulu tuisobiikize yabakozesa. Ekyo nakyo kikulu kubanga mu Uganda tulabye situation ng'omuntu ajja n'agamba nti alina omunyago naye ate ng'emabega we waliyo ate atalina kifo kya ofiisi eyo ate nga ssente yazitwala oba nga bagabana naye. So tugamba abantu bonna bali mu ofiisi zino eza gavumenti naddala eya kansa ya KCCA, bw'obanga naawe oli mu buwambe yadde ng'oli minisita oba oli kivaayo olajja n'ogaye bannange yadde ndi mu kifo kino nange ndi mu buwambe, naffe nga palamenti tusobole okuba nga tukulwanirira ne bannayuganda. Yeah, the challenge we get when we make these reports in Parliament or make any recommendations or resolutions, we face a challenge because the implementation must be done by the executive. And we have seen unwillingness on the side of the government to implement our reports that come from Parliament. So the issue is the government must have goodwill to implement what Parliament has resolved. In the situation of Chitez, we know the persons who are already in custody, yes, they were negligent. They were found to be negligent, causing death of persons in Chitez. However, we must question why are the ministers still outside and they have not yet been arrested. And we also have a report that these ministers, they also are appointed by a particular person. So
for us, we are saying that accountability should be done right from the top by the top executive. If these ministers and other persons that are appointed by the Fountain of Honor are actually under state capture, they are under capture, they should come out and tell the entire world that we need protection. Even as Parliament, we shall come out and see how to protect these persons. Are these ministers just shielded by power and perhaps sacrificing this? We have a challenge that in Uganda, you can have a position of a minister, but actually when you're also receiving orders from some invisible hand. So we want the ministers to come out clearly. First, when they are arrested, they should come out and confess that indeed I'm the minister for Kampala, but there is this invisible person that has been doing all this manyanga. That is all that we want, so that we can get the solution to this entire problem. Jamukulu Bajo Events avuddeyo okunsonga ya David Lutalo gwe twalabyeko wano ne Bayibuli musajja watunga alajjana n'atuuka n'okulayira agambye nti David Lutalo musiru kubanga talina musango gwe yakola talaba nsonga lwaki yabadde alayira. Olina obudde nkwe bwino naye bw'okyaza profesa omuwa obudde ebintu bya Lutalo byatandikira mbalala. Waliyo munnabyabufuzi musajja wange Munyankole yali akubaddwa ngenda kuyisa mu bwangu. Yali akuba drive bayita Lutalo agenda akubira President Museveni drive. Lutalo n'atabawa matu. Bwe yajja ku stage omusajja nga akakana wandagala gamba Lutalo lange nti ncha President Museveni aliwa. Lutalo n'akola statement naganze mundeke hype man wa David Lutalo. Hype man wa MC. N'akola statement n'amugamba nze mundeke siri mu byabufuzi. Bakwati Lutalo ayina ekizibu tamanyi kwogana kola ki na kunnyonnyola. Yali yegoba koli omusajja era nkeera driver abali embalala bakube n'essimu kamulina obudde butono. Ab'embalala baategeera nti Lutalo abadde yegoba koli ayita abadde yegoba ku musajja mugamba okuba driver za president yani Museveni. Kati bwe yakola statement abawumba tutu ne bagibukola ki ne bagibuukira. Kakati kino ekyogamba nti basiru baatema kakiripu kulaga nti omusajja tategeera Lutalo ba yeetonze mukama nsonyiwa omuvuma kuba yeetondedde ekintu nga talina musango. Baatema kakiripu ng'agamba nti abavuma ku social media basiru bagende bawulira ennyimba z'ennyimba batusosola tebatwagala. Kye yali ategeeza era tebamanyi kwogera. Yali agamba nti Lutalo tasobola kuvuma abawagizi be. Lutalo yava mu nnaku era eruweero mu nku amanye ennaku eruma ki. Ensonga za Hajjati Zuula zikyayogeza abantu ebikankana era ng'essaawa ya kakati wenjogerera waliwo obubaka buli wano eno njagala obuulize bulungi naye nga ono yabadde arespondinga ku statement eyakoleddwa ng'omuntu abacking up Haji oba yabadde asupportinga Haji n'akola statement eyalabadde si etali nnungi oba teyawulikise bulungi mu matu g'abantu abamu kakati ono naye amuzeemu. Muvubuka munnange bw'oba otwala advice wali esonyiye okuwuliriza abasajja abo abakulu. Ennaku zino kizibu okusangayo omu ategeera. Wuliriza omusajja ono. Omukyala yazaalako ne waba alina diguli 3. Omukyala tamanyi kuwandika amusinga ebbeeyi bw'oba agenze kuwasa. Bwe mba mugamba nti nnimba mukola analysis teriyo baasoma bakole kunoonyereza bangi kubanga omukyala azaddeko tosobola mukubira simu najja mangu wooli nga nte eri wali omwana we mulwadde ali ku kitanda asooka eri omwana we mulwadde ali ku kitanda. Kati wulira reasoning mazima bino bye mubuulira abantu buli liiso lya mukulu awaddugalayo we walaba kati eri ono lirabawo bannange. Akasajja kayogedde video yonna ngitunuulidde ne ŋŋamba bannange kano bwe baali bakatonda obwongo bw'abantu bwaggwawo ne bakawa bwankoko sikitegeera. Abantu abakulu amagezi gaddawa biki bye mugamba abantu. Ensi ennaku zino yabaddukako nkubuulira. Ensi ennaku zino ebasinga sipiidi. Mwali tudde ewaka mwali genze ne munoonya kasente n'olinda lunaku lwo lwakufa. Buno obusajja buno enkola enkadde bu angali akakokola. Wallahi tebuyina magezi obusinga obungi nkubuulira. Ffe tumanyi waliwo abasajja bangi nnyo abasanze ebizibu bingi nga yawasa omukazi ng'omukazi tazaalangako. Era tukimanyi nti waliyo abasajja bangi nnyo abasanze ebizibu bingi nga yawasa omukazi ng'omukazi yazaalako. Kiri fifite ekyo nkikubuulira. Omukazi atazaalangako
Omukazi bwalwawo okuzaala nti oyo malaaya alya buli ssente. Ate bwazaala n'aleeta obulamu ku nsi nti ate agudde ebbeeyi. Kati ki kye mwagala? Kati mupromotinga bakazi baleme kuzaala. Mmwe bavubuka mmwe, basajja mmwe, nze nina mikwano gyange bangi nga balina eŋŋombo nti funayo omukazi gw'ozaalamu ozaaleyo omwana abeereyo. Kitegeeza oba okimanyi nti ogenze kuzaala mu mwana w'abeende omulekeyo. Naye akaseera ng'ogenda omuzaalamu oba ng'omukwana tosobola mugamba nti tugenda kuzaala nkulekeeyo. Tuyina bingi ebitugoba ku mulembe gwaffe. Tuyina ebintu bingi nnyo ebifuula abakyala basingo mother ng'oluusi ebizibu tebiva na ku musajja oba mukazi nga biva na ku gavumenti zaffe nga kati ewaffe e Uganda. Tunuulira omusajja ajja kgenda anoonye ssente zibule, azadde abaana baleme okusoma, landiroodi agobe. Omukazi nga kyasigazza okukola y'alina chance efuna passport kugenda kukola ki ku mawanga g'Abawalabu kunoonya bulamu. Omukazi agenze okunoonya obulamu, omusajja amulese waka. Omusajja gwalese waka obutonde bubanja, kikyagenda okukola? Ajja kwesanga nga ali mukazi mulala. Okakana baawukanye gwe amattuka eri atoonenya oli azadde. Waliwo ebitugoba bingi nga tulina kubisolovinga mu ngeri ya mulembe gwaffe. Ekyo nkikubuulira nga tetulina kuwuliriza buno busajja bu Angaliya kakokola modo ya zamaani, kubanga obusajja obusinga bumpuuga gye buli mweno mu bulamu bwa bulijjo bwa bedi bwanika gye buli eno, tebuli mu politics wokka. Nze nkubuulira abavubuka tulina okukitegeera nti ebifuula abakazi basingo mother bingi, ate kumpi ebisinga ffe tubireeta. Ekyo nkikubuulira. Si buli mukazi ayawukana naawe mbu bizibu bye mbu yabireeta, nedda. Bingi nnyo. Mu butuufu omuntu asooka n'alaba n'agane wano tugenda kutereera, wano obulamu bugenda kutereera. Bingi obwenzi gye buli ng'omusajja yayenda, ng'omukazi alowooza nti mweyiyayiya kufuna obanga afunamu n'oleeta mupya. Gw'oleese naye alina ebizibu bye nga batandika kulwanagana. Ebifuula abakazi basingo mother bingi. Ate tebakulimba nti okuwasa omukazi atazaalangako mu yo tojja kusangayo bizibu. Osobola obisanga. Tuyina abakazi bangi betulabye bazze mu bufumbo n'agaana okuzaala nabba omusajja n'amuleka ng'ali ku zero. Bangi. Era bangi abaliyo abakazi abeeyisiza obubi. Kati oyimirira otya n'ojja n'oŋŋamba mbwa nti ajja genda nga mu mwana we alwadde obadde oyagala akola atya? Mbu omwana amuleka afe mbw ajja alabirire gwe. Ekyokubiri kyogamba omukazi yenna bw'owasa omukazi atazaalangako mbu olwo talina babe bayagala, bwe bafuna ebizibu tagenda. Mutowe oba mukulu we waalwala ne bamukubira essimu nga yaliwo tagenda kumulabirira. Kyoyagala okuŋŋamba bino ebintu biri fifite. Toyinza kuyimirira jasi ku kulwala kwa mwana mbu nga kw'oyimiridde kw'ogamba mbu temuwasa bakazi mbu omwana waanaalwala. Bya kisiru. Leka nkubuulireko ennaku zino n'amasimu gajja. Omukazi waba ayagala sukulu fees ng'omusajja ategeera akasente ka sukulu fees akasindika ku ssimu, tekyetaaga kugendayo. Osigedde. Ate ekyokubiri abakazi bangi abatazaalangako nabo babaliira mu maka nga wamuleeta tazaalangako naye ne bamulya nga bamulya buli lunaku. Nkubuulira bangi ekyo ekyokuliibwa tekigalanti nga waliyo abakazi abategeera nga ye n'oba wamuzaalamu omwana tojja kumusaba, tajja kukuwa. Bangi nnyo mubamanyi mmwe. N'oteekawo embeera otya yagaana yagamba n'abakazi bangi nnyo abasobola mwana ebizibu byaffe tubyesolovingire. Tuleme kuwuliriza bantu badongo, bantu batategeera, bantu balina mentality enkadde. Guno omulembe gwaffe tusolovinge ebizibu byaffe mu mulembe gwaffe, mu ngeri y'omulembe gwaffe. Ekyo nkikubuulira. Abaye tukyatambula wamu era nga tuli wamu era ng'omukutu guli gumu NCK TV. Gwe mukwano gwange aliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ate nno wamala okusubscribinga ng'onyiga akadde munange nakugambako nti akadde kano katuyambakoko kubanga tegeera nti omuntu ataddeyo amawulire n'oba nga odduka bunambiro awo nno weefunira amawulire nga gakyali. Naye nja kubanga nkusaba nti tukize tube nga tukwerekereza naye nga tujja kubanga tukoma mu masaawo n'amawulire mangi nnyo ddala. Tosaanidde kubanga
oseguka oba tosaanidde okuba ng'omisinga yadde akatikiti kamu bwe kati nga wena kugambye nti tujja kusigala nga tukuwa updates eziri 40 tujja kusigala nga tugakuleetera era gwe sigala naffe tovaawo.